mukwano nawe gyebaleko. Oh bannange ekisa kya Mukama bannange nga neyanziza maama wange naawe weebale omanyi waliwo abantu abamu nga babaddewo ebbanga ate nga nange mbalaba beeyisiza bulungi mbalabirako mbayigirako bingi era neesiimye nnyo maama Nambujja okuba nti wanjogeddeko mu mbeera eyo ate era n'oba nga ompadde ekitiibwa ekyo. Kakati sagala kulimba nange nga nkyatendekebwa banina nange byenkyatendekebwa sagala kulimba kuba sagala kulimba mweno style nja kukitwala nti ndi muto mu style y'engoma kuba naakagitandika sinnagimala myadde emyaka 6 so akati okutendeka kijja kuvaawo nga nange maze okugigumiza jjukira nali nnyo mu band music ate n'engoma ndi kuba kakitwale ŋŋambe nti ndi virgin mu ngoma ekyo mba nina okwewaamu obudde kuba experience gye nnina eba tesobola kukola ssaawa zino kibira naye era nina abaana bentambula nabo sofa balinga bana naye atiratinga gye tugenda ne batutendeka kitegeera tukatusobola kugamba nti nsobola okukikola kati olw'ensonga abaana bentambula nabo era nina gye tugenda tulina ttiimu ate gye tugenda era ne batwongerako. Bannange abantu amaaso gabeere ku lutimbe abawagizi bange mwenna amaaso ku lutimbe sigenda kwogera bitayidde naye mwe muteeke amaaso gammwe ku lutimbe ntuusa okusaasira ab'eŋŋanda bonna ab'omwana oyo bambi nakirabye nalabye ku social media omwana oyo nga bambi afudde era nensaba Mukama amuwumuze emirembe era kugamba mbadde simufolowinga nnyo saagala kulimba era namulabye nga bamwogerako nti afudde ebirala byonna bye mbadde mbifaako mbadde sibimanyi naye nga kyensaba Mukama manyi omwana oyo agenda mu ggulu ekisinga obukulu engeri gye mbadde simanyi kibamusuulawo naye bwe baba bamusuulawo ddala mu butuufu abazadde bannange omwana ne bwaba mulema ne bwaba omwana ne bwaba kiki gwoba omwetisse nange emyezi 9 egyo senga njagala abaana bange kana empulira nga sagala nakiwulira naye bwe kiba nga yakikola Mukama amusonyiwe bambi omukyala baba yasulawo omwana Mukama amusonyiwe manyi nti bw'aba nga yeenenyeza Mukama kitegeera Mukama amusonyiwe kyenyiza obagamba. Amazima gali nti ensonga ezo nali sagala nnyo zoogerako lw'ensonga kituufu twalina campaign naye ate okulonda ne kutabaawo naye okulonda bwe kutabaawo nenzikwamu amaanyi nze nenzikwamu amaanyi kuba mirundi ebiri ng'okulonda kusazibwamu ebintu bwe bityo nalaba nga mpulira ndaba amaanyi gange ganzigwamu mufunze naye ndaba nga nina okuwanika nga ndaba nti tewali kitambula kitegeera kasate twalonda nenkikozinga sajja byofunanga wakazaala ni maintaining epaka paka Mami, kudembo embeera okuyigirako ennene okuba emyeso omwana ebiseera ebisinga saagala kulimba teri bulamu bubeeraawo nga butambulira ku museetwe ebiseera ebisinga abakyala tufuna obuzibu bungi kitegeera naye embeera buli bwekuyitirirako waliyo omuntu oyo ali waggulu asinga asobola okukuteeka mu mbeera n'obeera nga ne waba olina obuzibu butya akuwa ekiddako so kati kyensaba banange omukyala yenna oba omuntu yenna embeera bwekuyitirako Mukama oyo mwekwase nnyo kuba ffenna tewali nti buli kimu kirungi kitegeera
embeera eba etuyitiriddeko ate n'atutereeza. Abakyala mwegumira nnyo kuba abaana abato amakuba nasanga omwana omuto. Nze kyendowooza nti abantu baffe abantu bonna tulembeze ku busungu. Obusungu obwo bukozesa bukuleetera embeera endala. Omanyi ayinza okuba ekintu tointendinga kukikola naye olw'obusungu ate n'okikola nekikuviiramu ekizibu. So nze ngamba tukendeezeeko naddala ffe abakyala. Yes, oyinza okuba n'obusungu naye funamu obukontrolinga naye ng'ekisinga obukulu Mukama oyo amanyi okukkakkanya obusungu obwo ne tukkakkanya.